bafulumya obuyinza bonna nga bagamba nti ojja kufa olwaleero ng'ofa. Ffe bakulembeze b'abantu olwaleero tufulumye Palamenti okwekalakaasa n'okulaga obutakkaanya n'enkola eyo ey'okutulugunya abantu, okusibira abantu mu makomera nga tebawozesebwa, n'okubawozesa mu kkooti ez'ekimpatiira kye tugamba kirina okukoma olwaleero. Tugenda kwekalakaasa okumala sabbiiti 2 nga situla mu ntuula za Palamenti, naye buli lunaku tujja kubeeranga wano ku Palamenti tubabuulire ekiddako. Olunaku lwa Mande ku ssaawa 4 tujja kubeera wano tuddemu tubategeeze nti ng'oggyeko obutabeera mu Palamenti, ntuula za Palamenti ez'olukale, biki ebigenda okuddako okwemulugunya kwaffe okutuusa nga tufunye obumativu nti waliwo okuddibwamu, waliwo ekikolebwa omuli okunoonyereza n'okutwala mu mbuga z'amateeka abo abavunaanyizibwa kutulugunya abantu. Weebuuze nti mu Uganda muno tetumanyi akulira magye embuya, tetumanyi bakomanda ba SFC, tetumanyi baduumizi ba poliisi e Kasese, tetumanyi baduumira magye e Karamoja, ne Mwakyoli ewali okutta n'okutulugunya abantu. Ndowooza kikolwa kya busemugayaavu ng'abakulembeze okujjanga n'okuteesa ku biteeso ebirungi ennyo ne tubyogera mu luzungu olwa buli kika, naye nga bwe tuteeseza bali mu kudduka, abalala bali mu makomera, abalala battibwa. Ne balimi We want